Minisita omubeezi w'ebyobulamu avunaanyizibwa ku by'obujjanjabi ebisookerwako Margaret Muhanga asabye abantu bulijjo okufaayo ennyo ku bye balya okubanga endwadde ezisinga awo weesibuka. Okwogera bino abadde yeetabye ku mukolo eddwaliro lya IHK kwe lyeyubulidde okufuuka sikeya ogubadde ku Serena Hotel wano mu Kampala. Eddwaliro lya IHK lyeyubudde ne lifuuka sikeya nga kino kikoleddwa okusobola okwongera ku mutindo gw'ebyobujjanjabi n'ebyobulamu mu ggwanga. Omukolo ogw'okutongoza eddwaliro lya sikeya n'obujjanjabi obugenderako gubadde ku Serena Hotel wano mu Kampala nga minisita omubeezi w'obujjanjabi obusookerwako Margaret Muhanga yabadde omugenyi omukulu. And there you have it, ladies and gentlemen. Agambye nti endwadde nningi eziva ku nneeyisa y'abantu n'endya bw'atyo n'akubiriza abantu okwegendereza bye balyamu. And we are happy we even rub our tummies and feel good to the rich and famous. And yet we are simply carrying diseases. Minisita Muhanga yakikiridde minisita w'ebyobulamu Dr. Ruth Acheng agambye nti gavumenti yakwongera amaanyi mu byobulamu. We are there to assist because we have our directors here who are in charge of curative governance cases, and so we shall walk this journey with you. Ye minisita abamusiga nsimbi Evelyn Yanite yeebazizza bayinvesita abavudde mu ggwanga lya Mauritius esibuka abasikeya ne bajja wano okwegatta ku Dr. Ian Clark ne basiga ensimbi n'okuwa abantu emirimu kubanga eddwaliro lino lirina amatabi okwetooloola eggwanga lyonna. $40 million is not little money for our economy. I do know that Dr. Ian Clark out of IHK and now Sikare, you've created 1,500 jobs. Ladies and gentlemen, let us clap for that. Dr. Ian Clark agambye nti eddwaliro lyatandika ne mukyala w'emyaka mingi emabega lifuuse ensonga era kati lisobola okujjanjaba endwadde zonna n'obukugu obwa waggulu. But it's not Ian Clark's hospital. Ian Clark founded the hospital. With many of you who are here, I see some of the young people who are here. I'm very, very proud of you. Abamu ku bakulira eddwaliro lino boogedde ku byuma ebikebera buli ndwadde bye balina. Tuna clinics 21 mu Uganda, tuna labs nene ziri 21. Ku mukolo guno abaana ba Ghetto Kids be basanyusizza abagenyi. Abeetabye ku mukolo guno okuli Sudewi Pareria, Dr. Sabrina Kitaka n'abalala basiimye Dr. Ian Clark ne ttiimu y'okuteekawo ebyobujjanjabi eby'omulembe mu ggwanga kyokka ne basaba gavumenti eyongere ssente mu basawo n'ebyobulamu okutwaliza awamu bannayuganda balemenga kuddukanga bweru baba bafunye obulwadde bwonna. Lydia Nakiguli yakusakidde eggulire lino. Kale kampumulemu katono nnyo ate nkomewo n'ekitundu ekinaawunzika Bukedde tosubwa ensitaano y'abakirimaanyi.